Nalabye ka Alan Ssewanyana nga kajerega ingini ya Balimwezo nga kagamba mbu temumuwa kalulu, simanyi oyo tasobola kubanga mulema, mubeera mubuuka emyalo banga mudduka omugulu aguleka mabega. Alan Ssewanyana, njagala nkubuulira ebigambo byange bino. Amagezi tegabeera mugejjo, oba obulema si buteesobola. Ingini ya Balimwezo yakyogera bulungi, teyazaalibwa nga mulema, teyakubirwa mpiso ya measles oba polio asooka alemale, wabula yali ayina gy'ava. Ayina awo we yayogera awo sayidi ze ye bayitawo batya, neerabiddewo emmotoka we yamukubira n'emukutulako okugulu. Munnange si mulema nti nno yakyeyagalira, wabula ate weebale mukubira kalulu. Weebalire ddala kubanga omuntu ategeera tasobola kkeera ku makya n'alonda Lukwago nga muvuma Balimwezo we mutyo. Lukwago ki kye yali akoze mu Kampala? Abantu amazzi gabayingirira waneeno kadda wali eri ku boodi nga katuula mbukayogera tukole tutya mu kifo okuleeterawo solution nga Balimwezo we yakola, yaleeta ebimotoka ne binywa amazzi kaddeeyo nga kasinika binnyo nga katuula ku Kalukwago. Oyo gwe muvuma omulema. Obulema si butwesobola, buli kimu akisobola, kikyatasobola kukola. Naye yagumenyeka, omugulu gwamumenyeka tagwagala gumenyeke. Singa accident teyajja mu bulamu bwe teyandimenyese kugulu. Alan Ssewanyana, toddamu vuma Balimwezo, byonna bikole, byonna byogere, noonya bululu bwo, noonyeza Lukwago bululu bwe. Balimwezo mwesonyiwe, byonna byomwogerako byogereko, naye va ku bulema bwe kubanga yagenda obutuukako teyabweyagalira. Toddamu musinikirako binnyo Alan Ssewanyana. Bw'oba akalulu ko kakulemye okunoonya ng'onoonyeza Lukwago kalulu, noonya akalulu ka Lukwago, yogera ebirungi Lukwago byakoledde abantu myaka 15 akikiwale yaliko ne mu parliament ekisanja kimu gye myaka 2, mwogere emyaka 2 Lukwago byakoze, oyogere n'emyaka 5 Balimwezo byamaze mu parliament byakoze, mukompeyalinge mugambe Balimwezo waneti n'ekifo takisaana. Oluvannyuma lw'emyaka 5 byakoledde ab'Ennakawa tebituukagana na mutindo n'ebya Lukwago byakoze emyaka 2. Alan Ssewanyana, this is your last chance oba last warning okuddamu okwasamira Balimwezo. Nsaba message yange ekutuukeko. Ebyo byewavumanga abantu, byewavumanga Museveni namala nakuwa obusente, ffe tetulya busente bwa kibi, byewavumanga Museveni namaza nakuza mu kakuukulu nota Ssewanyana, nota Segirinya gwe ka Ssewanyana nga muli mu kkomera, ffe tetubyagala. Weesonyiwe Balimwezo, muba munoonya akalulu kamwe mukanoonye, mwesonyiwe ingini ya Balimwezo. Ekyamutuukako naye teyakyagala ng'omuntu. Embeera embi gye tutambuliramu ey'amakubo tolowooza nti nno gwe accident tesobola kutuukako. Abantu baali bagenda ggulu eyo Costa 2 zonna nezigwa nezisaanawo. Golowooza baafa baagala. Baakeera ku makya nga balina ebyabwe bye bagenda okukola ne batuukayo ne bafiirayo. Abamu ne bamenyeka amagulu, baakituukako bakyagala. Bonna baali balamu era nga tebasuubirayo kigenda batuukako. Ssewanyana weesonyiwe Balimwezo. Ate era Balimwezo tugenda muwa akalulu na mutima gumu kubanga Kalukwago twakakoowa kali kankwe kakolera Museveni kakaaba obuziga bw'ekirogo ng'emmese. Twakakoowa ako akasajja omwo mekasinikira ebinnyo, tetujja kkawa kalulu. Sebulu Ssewanyana luli ku Balimwezo lumuvuma. Golowooza okulemala yakyagala naye akyogera. Yali kapikike emmotoka n'emukutula okugulu n'emukasuka eri. Kyogamba yalemala akyagala. Yali ava mirimu gye musajja wattu. Wamma bannakampala mwenna
tusaba muwe yingini ya bali mwezi akalulu ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda. Muwe Taata Kampala David Rubongoya akalulu ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda. Tulonde Waiswa Mufumbiro, tulonde ba MP bonna aba NUP ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda, kubanga pulezidenti waffe bwe tutamuwe bakulembeze abo tujja mumenya mu parliament. Bino ebimongwa bye munaasindikayo bisewanyana tebirina magezi, byakyukakyuka dda, byasooka kugira ku mulamwa naye byakyukakyuka dda, sente zabisingira amagezi ne bisiriwalira ddala ne bisalawo byesiriwaze. Tulonde ba MP abatalya mu bannayuganda nkwe. Kasinika obutama akakasajja ako mwe kafuntira obutama omwo konna kabusitama we kati kalinga omwana gwe batanyiga kyogero. Ako kasewanyana ako olowooza kalina amagezi, kumbe tekalina magezi. Ate gwe kasewanyana gwe tukyakubuuza ebibuuzo byaffe, oba obutwa bwe mwanywa ne Segirinya gwe tebwakutuuka ojja tubuulira. Gwe kasajja gwe twakukoowa mu gavumenti ya Kyagulanyi olina okusasula amabanja ge wasasula ku Segirinya, wamutira mu kkomera nga mpuuga akutumye, byonna tubimanyi. Gwe kasajja gwe oli kabi gwe, weesonyiwe ingini ya bbalimu ezo. Kagenda kafunta obutama, mb'oli mulema temumuwa kalulu, koma nnyoko kasajja gwe, oba mulema abeere. Kiki atasobola kukola mu abalamu kye musobola okukola? Obwongo ayina. Kiki wali okoze gwe Kasinika ebinnyo? Yazimba Namugongo, yazimba Namirembe, yazimba State House. Gwe kiki wali okozeewo? Gwovuma obulema. Kasinika ebinnyo, gwe kasajja gwe kala ne Sewanyana nze wantama sikwagala okuva we watta munno. Bwajjanga mu kkooti nga keefuula mbuno ko kalwadde kayi, kumbe munne gwe baakubanga obutwako tebaabuka kubanga. Kasinika ebinnyo, weesonyiwe ebbalimu ezo. Bana ninawulidde obusungu. Wamma SG respect, weebale message gye wawadde abantu. Ne Teacher Nambooze naawe nakuwulidde, weebale ne Namugga. Singa tufunayo ba MP abategeeranga mmwe nga message gye bawanga yeekyo, tujja kuba tumaze. Lwakuba ate mwe betwesiga message zentuufu ze muwa zennyini. Muwe message ba MP abasigadde, muwe message bannammwe ze bawa. Tugendere ku mulamwa ffenna tuli ku peesa emu, tubeere ku peesa emu, wabula ffe abawagizi twabaleka dda kubanga twagala kujjako Museveni. Mwe mukyali mu bufumbo nno mwagala kubeera mu parliament. Gwe Kasewanyana sinika ebyo ebinnyo bibeere ng'embuzi ewakisa. Ddamu ovume ingini ya bbalimu ezo gwe kasajja gwe. Ngenda tandika okufolowinga ogezoddemu omuvume gwe lusajja gwe. Lusinika ebinnyo ssebo lwamuvumye, nawulidde obusungu. Musajja wattu embeera eyamutuukisibwako gavumenti olw'obutakola nguudo. Omusajja wattu n'amenyeko okugulu kali awo kamusimbirako mannyo kamujerega. Kantu gwe oli kabi. Ezo empalana z'abakazi muzirekere awo. Mb'olukwago natoba naye musite olwo, watoba naye ki? Akakalidde mu banne bakenkwe, kabawa obutwa kabatta, ettaka lya Kampala lyonna baligabanya ebitundu. Kiki kye kakoze akakasajja kalukwago? Gasi ya buloolo. Tugenda mu protest vote, mugenda tuviira mwe nnambwa mmwe.